Waliwo w'abakyala kyandifuna wengereko ko waneeno omwana ono ebintu ebyamusoberako yali ne muulawo baddukira ewanna abakyala w'ekyalo era omukyalo ono yasookera ddala okubawa omutwalo gw'ensimbi gubadduse emulago bagende basikaninga omwana ono ebintu ebyatabuka nga sente ziri wasayo emitwalo 5 egya sikaani okuddukira ku kyalo babayambe then okugguka ewange nenkwasaganya ensonga kati mmwe abagikwasaganya abantu bange abali awo kyandifuna just mbigambo biti nnyo abantu bagamba ki abantu bafe abatulaba mbebaza nti mwebala okuba n'omutima ogw'obuyambi ne mutugabirira kubanga ekyamazima omwana ono bwe mwamulabako yali tafaanana bw'ati naye kati ekifaananyi kyalimu kirungi nnyo n'omubiri olabanga gumuzeeko n'ettama lino ligenda liwona ate mutuwadde ebyokulya mutuwadde ebyokunywa ebingi ebiyitirivu mwebale nnyo mwebalire ddala mukama yaba abaddizaawo. Amiina. Kale tusinkane ku Lwokuna nga tuli naye ku live ettama ligenda liwonera ddala tulina okuddayo mu ddwaliro kwongera okumwekebejja paka ku nnaku lw'okuzaala munneegatteko tuzaale abalongo bano ffenna nga nfuuka Ssaalongo mbitiibwa. Salaamu alaikum.